Bassebo yabo abaana bakatonda mwenna njagala mwenna okubalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama mulungi ate n'ennaku zonna n'abeera mulungi nnyo gye tuli. Njagala kubaaniriza mwenna abali ku mitimbagano egy'enjawulo nga mbeebaza olw'okuwaayo ekiseera mu kiseera ekya kamitingi eno tulyoke tuyigire wamu ekigambo kya Katonda. Twagala kwebaza abatesitesi abatukoze obulungi ennyo okulaba nga buli kintu kyonna kitambula bulungi ku mitimbagano egy'enjawulo. Mwebale nnyo kulemberamu ennyo mu nteekateeka zino era tubeebaza nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ala okunnyonnyola ensonga eno nga sinaba kutandika kukola kirala. Ka meeting eyawukanako oluusi ne effort, kubanga mu effort twogera bingi okusikiriza abantu okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Mu ka meeting tulina ekirowoozo ti abantu abatudde mu lukuŋŋaana bakkiriza dda Mukama waffe Yesu Kristo, naye ekiseera kya ka meeting kikozesebwa okubooza, okubazza obujja. Kyovola mu ka meeting tukunya, tunyweza, tukamula okulaba ng'omuntu adda bujja. Kyetuva tukusaba okubeera olubeerera ne Bayibuli, okubeera olubeerera n'akakalamuko, okubeera olubeerera ne ka notebook ndaala eyo okwetooloola obulabizi buno n'ebitundu ebirala mu ggwanga lino, abayise baliraanwa okukakasa nti enteekateeka zino zitambula bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kiseera kya kubuulira njiri. Njagala kutegeeza mwenna abatali ba kkanisa eno nti ate mmwe mukoze kyanjawulo okubeeraku. Mukubeerako kwammwe kulungi nnyo, era enkomerero y'olukuŋŋaana luno ate luno ddwe lwategekebwa nga mu buli mbeera lwogera gye muli. Era mu mbuulira gye tukozesa ngezaako okukola kyonna ekisoboka nti okuyigiriza kwange kukka wansi ne kukka wansi, kubanga agwe gwe njagala otegeera ebigambo bino. N'olwekyo bw'oba obitegedde teweesiba, togaanira eyo, weewaayo eri Katonda, era Mukama n'alyoka akola ekisinga obulungi mu bulamu. Kwata Bayibuli yo, gitunuulire, bye twogeddeko biyige, biteeke mu nkola. Amu n'ebigambo ebyo tuliko omutwe guno gutegeerekeka bulungi. Nja kugenda naye nga ngenda n'obuweereza bwa Kristo obwaki bannaye obw'okusaasira. Enteekateeka yange olina kubanga buli nnaku obeerawo okutuuka ku mulamwa. Ngenda nyingira mu kintu kino mpola mpola. Olunaku lw'eggulo twayingidde mu kiragiro ekikulu ekitugamba nti mugende mu nsi zonna. Mwebale nnyo abayize. Era olwaleero olunaku lwonna twalumazemu eyo ensonga, era n'olwa ekiragiro ekikulu. Katusabe. Kitaffe omulungi, gwe mwogezi omukulu, era nga bw'obadde okikola mu wiiki yonna gye tukasookere tutandika ne leero gyangu oyogere gye tuli ku Yesu Kristo Mukama waffe. Essuula ey'omusanvu mu Bassekabaka ekyokubiri, essuula ey'omusanvu mu Bassekabaka ekyokubiri, weewali bye tugenda okwogerako. Bino bye tugenda okwogerako byaliwo nga biriwo mu Samaliya. Ebiseera ebyedda ekimu ku bintu ebyatagaza ennyo abantu
so neleyo nga kikyatutagaza yenjala ebuyinza. Twalabye ti Katonda tebamwekalakasizaako. Tomutambaala oyinza omumutambaala n'agikendeeza oba n'agijjawo. Twayize jjo ndi Katonda yenannyini bulamu kubanga yagukutte mu ngalo ze. Twayize tinamakubo gange gonna Katonda yagakulemberera yagalaba nga gatambula bulungi yenannyini buyinza mu byonna. Twayize nti mwoyo tutambula tubeerawo era tubeera balamu. Twayize nti ebintu byonna ebinkwatako byonna ne mu mubiri gwange byonna Katonda yabirina era yatambuza systems zonna eziri mu mubiri gwo mu mubiri gwange. Tujja kugenda mu maaso tuyige nga Dawudi agamba nti okukolebwa kwange kwa ntiisa kwa kitalo. Byonna biri mu mukono gwani. Kyenva nyongera okukkaatiriza nti Katonda oyo tebamujeemera kubanga systems zo zonna yazikola atya nnyo n'okusinga ebintu ebirala byonna. Ababaddewo nabagambye era njagala okubajjukiza nti Katonda alaga obukulu bwe okuyita mu ggwe. Tuula wansi which ngemu wemu n'ekitundu baziwere ebbiri nakyalirako nagendako nga ninayo ensonga Maganjo Green Mirrors. Naye bw'otuukayo eri omulimu gwa njawulo. Naye bwe namala byantwala ne bangamba naye ssebo nga tonaava wano genda keno mu jjiko gye bakolera eŋŋaano n'eŋŋenda n'endaba era n'ensaba. Naye bw'otuukayo weetegereza nti gye bakubira eŋŋaano si gye bakubira akawunga. Ebyuma ebikola eŋŋaano bansomesa byonna n'eŋŋaano gyeva n'ebyuma gye biva bya njawulo kubikuba akawunga. Era nabategeezezza mwenna abandaba abawuliriza ekikuba omuwemba kirala, ekissa kino kirala, ekyebinzaali kirala. Katonda yekka yalina obuyinza okukola ekyuma ekikuba nga kiri wamu. Yensonga lwaki nze ndi wano nga buli kintu kyonna ekikkirizibwa okulya nteekamu. Ekyuma kyange kyekimanya engeri gye kikyusa amannyo. Ekimanya nti kati alya paapaali ero lyangu. Kati aluma ggumba naye ate mu ggumba mulimu akasomyo. Ekyuma kyange ekiri munda muno nange kyesimanyi ne kimanya nti kino kikola ku njala, kino kikola ku nviiri, kino kikola ku kino, kino kikola ku kino, nga nze bosi netuulidde awo. Kambe nga Katonda mumanyi oba simumanyi. Katonda ye nannyini buyinza mu bintu byange byonna. Era ayinza lunaku lumu okuwithdrawingako ne bwajja nze nazuula nti Katonda ne bwakuggyako akantu akatono ennyo ate akatalabika. Kano kannemu okutegeera akagambo bakayita appetite oba kabeera wa mu mubiri. Twetaaga basawo. Katonda lwalu lwasalawo nagati kale kankajjewo n'akajjawo n'osigaza ebyenda byo n'osigaza olulimi n'akamwa. Omuntu n'omugamba nti tuleete emmere n'agamba nti saagala sirina appetite. Alagawo appetite. Ani akulira appetite? Katonda nga yagikugyeko obeerayo. Nali nsomesa abaana mu ssomero nimbaga nina factory ku mubiri gwange gye mpulira njagala okuvumbula. Mmwe nga bamaster guide gye naakamala factory eno tesirisangako. Naye simanyi ddukula luvaawa. Wano waliwo akayinga ak'okumpimpi awo.
bw'oba oyagala bwe tunaddayo eka oba mwe abali eyeeka bwe tunamala funa akagirito osaleko ekyemmangamanga wano olabe eno ebigenda mu maaso byo biki oba oli wa myaka 8 factory emyaka 8 tesirisangako bassebo njagala kulangirira yenanyini buki yanyigira eggwanga lya Isirayiri waliwo lwanyigira eggwanga eddamba gye tujja mu maaso nja kukulaga nga yanyigidde eggwanga ate anyigira ddala naye yagenda n'awithdrawinga omukisa gw'enkuba n'agugyawo bekka n'agiggalira enjala neeruma nti Katonda yataama bwe yajjawo nsome Essula 6 njagala nsandikire ku lunyerere lwa 24 awo ekiseera kyatuuka olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo Benekidadi kabaka wa Busuuli n'akuŋŋaanya eggye lye lyonna n'ayambuka n'azingiza Samaliya ennwana ey'edda mujjukira abantu babeeranga mu bibuga ng'oyagala obbalemesa obbawangula ozingako kibuga bw'ozingako ekibuga kiba kitegeeza nti balina kulya mmere eri mu kibuga bweggwamu balina kimu kyokka 2 kuwanika oba kufa ku 2 kimu kirina okubeerawo Bayibuli egamba kabaka w'Obusuuli ono Benekidadi ayinza okukozesa ebintu ebizibu ebyo n'atwaŋŋanga abalwana mu ntalo gw'omanyi lwaki banguwa okusiba emyalo lwaki bongera banguwa okuwamba ebisaawe by'ennyonyi kasita bawamba ebyo baba bazibye amakubo agaleeta baguyita musaada tofuna byakulwanyisa bipya byolina okuba ne zigakuggwako tofuna mmere ne bwe n'okumala emyaka naye era abazingiza bagumiikirizanga kiringanga kulumba musirikale alina emmundu zino oba za amasasi nga 2-3 simanyi bazitanga esasi kimu naye bwakuba ng'omanyi nti galimu 3 bwakuba erisooka n'omanya nti gasigaddemu ameka 2 buli wakuba eryokubiri omanya nti atuuka ekiseera n'okwata emmome mu lutalo basobola okukulumya n'okuba ne gakuggwako bazingiza Samaliya ne bagiggala tebayingira kuwamba kibuga Bayibuli yange egamba enjala neeruma abantu ne basiiwuuka ennyindo ne basiiwuuka emimwa mwabamu temulabanga ku kye bayita njala naddala ate ey'olutalo batera okubeera abaki mu nsaasire lunyigiriza nnyo abakyala lunyigiriza nnyo abaana lunyigiriza nnyo abalwadde kubanga oluusi baba tebasobola kwerwanako bazingiza bwe bazingiza emmere ne batandika abantu okulya ne bagirya kati kansome mu bwangu agamba awo mu Samaliya nga mulimu enjala nnyingi kale laba ne bakizingiza okutuusa lwe baatunda omutwe gw'endogoyi olw'ebitundu eby'effeeza ne baalya emmere yonna eri mu kibuga neggwamu bweggwamu olyaki nze nalabako n'agangaaga nga tuli mu lukoola tudduka emisinde omusajja enjala yamuluma n'abulwa emmere n'ayiiya n'agamba nti naye ente eziri ebisagazi nga tezifanga naye ng'omuddo gumuli mu kamwa kye bayita olutalo era abantu bangi bagamba naye Kajoba lwaki ogamba nti gwe buli kasooli agala kusaba mirembe gwe kyenjogerako tolabanga ku bantu bagudde ku kkubo lwa njala nalabako n'amaaso gange omanyi twasakanga muwogo kati muwogo bw'oba omulya tuyina engeri z'okumufumba nnyingi
naye twabeeranga n'enteekateeka mwe abamanyi muwogo eka mu nkola yaffe edda baakolokotanga ne bajjako kanaako kungulu. Enkola ziri bbiri, either okolokotako muwogo akantu ako oba okawaatako. Kati ffe mu lutalo twakawaatangako. Bw'okawaatako kisinga okukakolokota, bw'okolokota bikugendako, naye bw'okasalako bw'oti twabwanikanga. Omuntu ng'alina muwogo, ensi ne bwekamba etya, okulya emmere tekuyimirira. Odduka zivuga naye ng'akanu okalina. Akanu kayamba ki? Buno obuntu buno bwe twasazeeko emmere bwetubula ng'ate tubuteeka mu kanu nga tukoona. Ng'ate twefunidde akawunga akamuwogo ekika ekyo. Naye akaana kava mu nsisiro endala ne kagenda kalya ng'enjala ekale bubi ne kalya obuntu buno obwayanikiddwa ku kakeeka wabweru obwamuliraanwa. Omuliraanwa omukambwe ataasoma lesson eno gye tuyigiriza mu semina eno mu kamitingi eno, bwe yalaba ng'akaana kalidde obuwogo bwe kiyava akakwata n'akavumbika engalo mu muliro. Mbwakaloga obubbi. Okirabye nti mu lutalo mu kubonaabona n'ebyeddiini bikendeera. Abamu temukitegeeranga nako. Kaakati ng'olese abantu bawantu ogenze kusaka mmere naye awo bwojja osanga mu kkuba bagamba mpaako ina muwogo wamulimidde olubimbi omutambulidde mayiro 2 bw'onojja ogaba olw'ekisa oli mukadde wa kkanisa oli musumba bw'onojja ogaba bano bwe wajja nabo okuva bammwe masuuliita olisanga tebafudde. Weetambulira na muwogo gwo buli mbuzi ku nkondo yaayo. Obukristaayo ebintu ebimu byogere kubanga musula mayumba gammwe. Ekizibu nga kijjidde ddala oludiinidiini lwonna lwe lusooka okwesenda luti. Ebyo bye mugamba nti gundi muweeko muyambe kati ng'olina. Ekiseera kyatuuka nga teri asobola kuba muntu kintu. Nze ndaba nga kino kyendaba ndogo ezo zaali zakulya. Naye bw'olaba omuntu atandise okugula omutwe gw'endogoyi ssente, ng'omanya nti ekintu kikaayi. Ng'alinga ffe abaalyanga buno obwa muwogo. Agambye mbu ne bagula omutwe gw'endogoyi ebitundu by'effeeza 8. Bwe nali nga nsoma mu bitabo ebinyonnyola obulungi bigamba nti ssente zino nga zimala omusaala gwa myezi 2. Kati gufuna sente mmeka? Kati gabala sente zo emyezi 2 oguze omutwe gw'endogoyi. Naye ekibuuzo gunakutwala ennaku mmeka? Eyo enjala eyali mu Samaliya. 2. Kigambibwa nti ekiseera ate kyatuuka n'ekibya ky'obusa bw'enjiibwa bw'amayiba nga babutunda ebitundu bya ffeeza 5. Ono nk'ayogera bulungi. Mu nkyusa eri empya agamba kalimbwe. Ekitegeeza baali adda amayiba go gennyini ne wasigalawo obusa bwazo kalimbwe. Omuntu bw'omusanganga ng'agenze mu kiyuma ky'enkoko nga kati alondamu kalimbwe, tomubuuza nti oli otya, mbeera ki gy'olimu. Kino kyekyali mu Samaliya. Naye mu ssente zino ezoogerwako wano ezaagulanga kalimbwe ali mu kabbo, mbunga nazo zikumala okuliisa ewiiki ennamba. Kati mwe abafuna ssente gabanya ssente zo mu wiiki nnamba ojje n'akabbo ka kalimbwe gula emmere n'akomawo n'amanda. Mukazi naye kyeyakola, mwami bw'agenda mu kisenge eri bw'agenda okudda, omukyala n'amuleetera akasowaani k'emmere. Omwami ng'amaze n'okusumulula eppeesa erisooka asobole okulya, bw'agenda okubikkula ati nga mulimu manda. Omukazi yali amuloga akajanjako okusaba emmere gy'ataaguze. Kaakati bw'obanga nze omwami nnyinimu ntandise okuleeta kalimbwe awaka, nga kalimbwe abaana bange balina okulya,
gwe twayeranga nga basebo kino tokiyogeramu. Omanyi nze nabagamba abamusoma Bayibuli ne mulowooza nti bino bya Wakayima ne Wango, abamu ne mulowooza nti bali tebaali bantu, nti ffe tuli banjawulo, bali bantu ddala nga ggwe mwami gwe kuba akafaananyi wano. Abantu bakaabidde mu ggwanga. Nawulira omusajja juzi ng'akaabira ssente zino, ssente za nabbanja. Oli n'akaba n'agamba nti bannange nze ngenda kufa, era n'afa. Kika twebuuze bwebuuza, teri baafa kalimbwe? Bateeka okubanga nabo baafa. Ekiseera ate ne kyeyongerayo, ebyakalimbwe ne tubivaako. Olunyiri lwa 26 lugamba ekiseera ne kituuka nga kalimbwe aweddewo, emitwe gy'endogoyi giweddewo, abantu ne bagamba naye nga tetunnafiira ddala, tukendeeze ku pressure. Pressure esooka, tulina abaana bano abasabiriza emmere, abaana basaba nnyo emmere ate bakaabakaaba nnyo, tetulina kyakubawa, amabeere ganzigwamu. Ne bayisa ekiteeso babalye. Naye neewuunya olukiiko luno kulwa abakyala nyabo, neewuunya olukiiko luno terwalimu basajja, kirabika. Abakyala baatuula wamu ne mulira akyala. Bayibuli ega nti omukazi ayinza okwerabira omwana gwe yazaala, naye nze siribeerabira. Naye neewuunya abakazi bano baatuula ne basalawo. Ekyo tokiyita nti decision eyo yali eva mu kusaaga. Muleme kusoma Bayibuli nga mupaala. Kino kitalo nnyo, kitegeeza bali banyina n'abamu abafudde. Nze naliko mu lutalo gye njogera nkimanyi. Taata ne maama baatuula wansi ng'omwana mulwadde nnyo, emmundu zivuga. Taata n'agamba mukazi we n'amugamba nti oyo omwana tumuleke wano tugende. Mukazi n'agamba taata kiyinza kuleka wano omwana wange, n'amugamba nkutegeeze tugende tulizaala mulala. Ekirungi factory baali batambula nazo. Era oyo omwana bamulekaawo. Tombuuza byaddirira. Olowooza yawona? Olutalo lukutuusa, embeera ekutuusa, ne basuula ku mwana omulamu. Ne badduka nga tebamulidde, bano baabalya. Naye neewuunya nti ne mu babi mulimu ababi ennyo, kubanga baateesa ne balya owoono. Ate batuka okulya owuwe, ate owuwe n'amukweka. Embeera bw'etuuka wano, ekyali mu Samaliya saagala kukyogera n'enkimala, kuba tekijja kuggwa. Tekijja kuggwa. Tekijja kuggwa. Kyova olaba baasalawo nabo nka tuli abaana wano tukendeze ebizibu, tufune ekyokulya. Essula y'omusanvu ereeta ekipya ey'abassekabaka ekyokubiri. Eno yo weetanda bwe banaawanika tunaabawamba. Kaakati bassebo ne bannyaba ekizibu kiri wano. Omulaba ali eri ebusuuli, abava ebusuuli bazze bawambye basazeeko ekibuga. Mu kibuga eriyo abantu, naye abantu balya kalimbwe, naye abantu balya ki? Emitwe gya ndogoyi. Ebyo baabivaako balya na baki? Kitegeeza omuwendo gukakkanye n'amatu, abantu tebakyasobola kulwana. Bakoze nnyo, baweddeyo migogge gibeera omwo mu kibuga kyagyo, migogge bambi. Kaakati ate Bayibuli wano wetukira kusula eno y'omusanvu, nga wakati awo waalingawo abantu abaalinga badipendinga ku bano be bagenge. Abagenge mu sosaate y'abaana 3 nja kusoma Olwo'kusatu tulyoke tugende mu maaso, kubanga tulina abantu be twagala okutambula nabo mu kyokuyiga kino. Essula 13 tujja kudda wali we tubadde tusoma. Agamba bw'ati, Olwo'kusatu agamba ennaku zonna oba soma Olwo'kusatu, era omugenge yenna alina endwadde engoye ze zinaabanga njulifuyulifu. Eryo tteka lye lisooka. Omugenge tayambala ngoye ennamu.
engoye zonna ne beruba lwabadde lulamuyuza abantu basobole okwewala luyulivulivu tosala nviiri zireke ziyike abantu banakulengerera wala bakuviire tasala njala obeerawo ng'olinganga ekintu entu ekiri awo ekyafedde ekiri awo buli anaakulaba nga anadduka ng'ate ogenda okubiya ekide si mu bibuga babeera bweru waabyo akuleetera emmere takusemberera akasuka nkasuke n'amusindikira yiyo ennaku zonna endwadde ze nga kweri onoobanga atali mulongoofu era onoobeeranga wekka ennyumba ye neebeeranga bweru bano baali bweru kaakati nno basse waliwo obutiko lwe bukona baga nti bwe bukona tolonda biki bijanjaalo kaakati bano ab'omunda be baba balya kalimbwe bano ababadde badipendinga ku charity baali balyakyoba eriyo ekiri wansi wa kalimbwe beba bano baali balya baana baabwe bano abaali eno be balinga bawa ngolowooza nti oli bw'asala omwana we n'amulya ayinza okuleetako akagulu n'akaleetera abaana abagenzi salenda waliwo bassebo ne bannyabo ensi lwekunyigiriza ensi yanyigiriza ate abagenge neekamala mbadde wano ennaku ezo nalinga mpulira nembisoma ku social media nembisoma mu mpapula z'amawulire bwe baatuggalira mu lockdown waliyo abantu abaatemya mulanga ddala ng'abadde adipe omusajja abadde ayina engeri gy'addalyadalyamu n'agendako omukazi namba gundi alina gwe yateeka muzigo egindi alina gwe yateeka muzigo egindi ng'abatabaalamu ati namuwaayo omutwalo namuwaayo 5 kati baamuggalira waka ewa Naalongo kati buli obuwala bukaaba owange ono kati ate ne ssente tazirina agifuula bize mbw ab'enjala yaluma abo abawala abaalinga abamoositeero enjala yaluma abo mbu mbisoma mu bintu bye muwandiika kwembalabala njagazaki obeera kuwano waka era kyovola abantu babeera awaka n'abeera awo essimu bwejja aginulako obutunuza ati n'anyiga akapeesa akalala very busy nti omuntu gw'onoonya tali aveiremu atali aveiremu aluwa lwaki kubanga gwe abadde adipendinga ku muntu mu ngeri ya charity abadde adipendinga ku muntu nga talina tteeka yakuvaako era abantu bangi babonyebonye mu mbeera eyo abala balina abaana be bazaala ebbali nga bali babaweerera kaakati ekintu bwe kyatabuka tolina bwonnyonnyola kati kino kikyenjagala okugamba ti abasajja bano abagenge ne batuula ne bakola olukiiko lwabwe bali bameka bane ne bagamba nti katulina okusalawo tulina ebizibu bibiri tulina abasuuli bali kwaffe tuli beeno namba 2 tulina ekizibu kyeno bano tebalina mmere naye nga be baffe bali balina emmere naye si be baffe be balabe kati omuntu akola ki abasajja bano mbalaba nga baali bannaddiini kyendowooza kyebava bagamba Mukama kati ffe ekyaffe kiwedde tetuyinza kusiriwala kudda mu balya kalimbwe agenda eri emmere bali kubakunda erigize eki basalawo bulungi ne basalawo naga ffe katugende eri emmere kama mbaaya bino bw'obisoma binyuma kubanga sitoole bw'atabirabangako tosobola kufuna kifaananyi olabanga bano kye baakola kyali kyangu ffe abaali balabye ku kusalawo kuno abaali bakoze kusalawo kuno okufaananga okw'ekisiru mmanyi how dangerous it was nga maze okuddukira ekiseera ekiwanvu n'abantu bange twatuuka awantu neŋŋamba nti nomo nkoye okudduka
abasajja bano batutte sikyayongerayo kudduka nakoowa okudduka. Katonda yali yanyamba lutalo nga lutandiikiriza mukyalo mbere okuva ewaffe nasibira Kampala oba yatambula ennaku mmeka naye ebibi yali binyumya naye bayita mu bibira nabigere ali lubuto lukulu. Kakati ffe tuli eyo mu nsiko naye nange ate ekiseera kituuse enkooye ne tugamba kyenva ntuuza olukiiko lwa famire yange maama ne taata n'abavubuka bwetubabeeranga nabo ne ngamba maama ne taata mbasaba mweyongereyo mu maaso olw'okuwonya obulamu bwammwe naye nze Samweri sigenda kugenda wala kati kanzireyo emabega batutte bwe baba bakututta sikyaddamu kudduka. Abasajja banguwa taata n'agamba nti kale sajja tebalwawo n'agamba nti kale ogenda naani naye ngenda olwo maze okugenda ne bavuka bannaye nga 3 4 5 tugende tufe oba tufa tufe. Ekyo tokiyita kyakusaaga twakaddukira omwaka mulamba abasajja bakuba omuntu naawe n'owulira ng'etokota ate obalumba otya gwe yabadduka emyaka n'emyaka ng'ate okyali muvubuka. Maama n'atulika n'akuba omulanga n'agamba mwana wange olaga waba oba oddayo nange enzirayo naawe. Nemugamba maama no n'agamba sisobola wonoofiira we naafiira. Kati ate taata n'afuna ekizibu omukazi ngenda naye ate taata bwe yalaba nga ngenda ne mukazi we n'aga nange tugende bibaawo. Kati decision yeyo yemukuzi decision mu bulamu bwange gye nali nkoze gye nzijukira ne tusaba ne tutambula against the wimba tuzeeyo ne tusanga obukubo obudde eno naye nga twawulirako abaagenda tetuli fekka twawulira waliwo abaagenda twamanya oba baatuuka teri simu teri gwomanyi nti oba yatuuka naye bwagendanga n'osanga akakubo ng'olaba abantu bayuziza engoye bayuziza ebitabo bayuziza biki bayuziza endagaano bano abayuziza balamu balaziwe nemusigala nga mutambula ate waliwo decision gy'okola. Omwanisi omu yagamba nti you make your decision and your decision also turn around and make you. kakati ate decision gye twakoze kati tutambuddeko tokyadde eno naye tuba tuweta ekkoona erimu lyesirabira amasasi ne gayiikanga ewa ekintu ne kintambula manyi kiina engeri gyekitambula nengamba maama nti kati tutuleko wano ne tutula wansi kubanga ate nabanza okuba bawulira ffe nga twasalawo ne balyoka bagoberera ngenda okuli olinga amanyi nenyina nga Kajoba konze wangi situuka tomanyi twaze kufa leka tugende mu maaso. Nesituka netukwata obugugu bwaffe ne tusonga ebyaddirira tobimbuuza nnyo kubanga wendi. Haleluya. kubanga sobola oyagala ate njimaleyo sijja gimalayo awo naye wendi naye bye twayitamu awo singa mbikuyitiramu olwo olugero lulala. Tokimanyi gwe kuweta kkoona n'osinkana emmundu ezisuka 13,000 nga zonna zikutunuddemu ziti odda gye babawadde yonna kukuba naye bonna kyensembayo okukutegeeza ne tugwa mu basirikale abayitirivu ate mu nkola y'obusirikale nga bali mu nsiko ne baba baali 3 ngamba nti baali 10 na 10 kiragala nga yenna ajjudde wali tugenze kulumba basuuli nze nkitegeera. Bayibuli yange nnyamba okutegeera amaanyi ga Katonda. Aleluya. Era nze njagala okubategeeza mmwe Katonda baganze ndi wamu naawe ffe abaali bakirezeeko tumanyi bw'oganda nandi wamu ddala mutuufu. Nasaba Katonda ne mugamba Mukama mpaayo omukisa, Mukama nsaasira. Era abamu ffe tukola ebintu bino nga bamu tulina ku ndagaano tuli ku kipande. Nagamba Mukama bw'ompaayo omukisa ne mba mulamu nja kukuweereza era nkyaweereza kuba nze nalaba ku mirambo
naye nsitudde ku mirambo nga muyoola miyoole okugijjawo. Naye abasajja bano baga tugenze ne bafukamira ne basaba abange alo bwe tusaba Katonda awulira. Kituufu waliyo bye tumusaba n'abitikka ku nfudu, ekyo kyo kituufu ne bijja mpola mpola naye ng'era bijja. Naye waliwo bye tusaba ng'alina kukolerawo, batakolerawo naawe togenda kubaawo. Byensoma mbe abukulire essuula eno erina ebintu ebineewuunyisa bingi. Agamba bw'ati nti ekyo bwe kyamala okubeerawo, olunyiriri olw'omukaaga lugamba bali Abasuuli, omanyi mu lutalo wadde bali baali mu bulindaala, bano bwe bakyuka bali bana, abaana babanabige n'amagulu ameka? Siga amagulu matandika okusimbula ekigere, buli kigere kye basimbulanga eri ne kivuga ng'omuzinga. Haleluya! Bwe basimbula bati bali abali eri bagenda okulya ng'ettaka liyuguuma. Katonda asobola okukyusa saawundi, asobola okukyusa ekimyanso, asobola okukyusa endabika, asobola okukyusa ebintu byonna. Era seewuunye omwandiisi omu yagamba nti oluusi bassebo tubeerawo naye Katonda oluusi n'abatulumba okututemula, waliwo ne bajja okututemula naye ne bakomaawo nga balabye nga ggwe alina abakuumi, naye ng'era ddala babeerawo. Tokimanyangako ensonga lwaki wooli, n'abakwegezamu bafuba. Kati bano buli basimbulanga ekigere, buli kigere kye basimbulanga eri ne kivuganga mamba, ne kivuganga katuusa. Katuusa mwagiwulirako. Ne kivuganga ki? Ne kivuganga sibebbe, ne bivuganga katuusa, sibegugu, bomu, mizayiro, naye nga byonna bali bye bawulira biva ku basajja abanafu, abatalina muggo, abatalina mundu, abatalina kasaale, abataalidde kyamisana wadde ekyeggulu. Haleluya! Nkimanyira kuki? Bagenda okusembera okutuuka ku lusiisira ng'abasajja bali, kansoma olunyiriri, mwagala nnyo ennyiriri, saagala kubanga Mukama olw'omukaaga sula y'omusanvu yawuliza eggye lyonna ery'Abasuuli ng'eddoboozi ly'amagaali, kuba ge gaaliwo. Olwaliwo yandigambye ng'eddoboozi lya zimmamba, ng'eddoboozi ly'eggye eringi. Bagenda okulya nga abantu bagenda bayimba moto na waaka ninga banya munamu biri. Ne bagamba gano banange twavudde dda, kabaka wa Isirayiri alabika yeegase n'Abakiiti n'Abamisiri batulumbye yaye. Okumanya bali baatya bassebo, okumanya baatya nnyo n'ebyandibanguyiza baabireka. Lwaki baabireka? Olunyiriri lugamba ne bagologoka ne badduka ate ne baleka embalaasi. Ekirimu wano ne kikuba ne tudduka n'emmotoka ne tuzeerabirawo ne tuzirekawo. Kati tuba tunaagenda wa? Ne baleka embalaasi, ne baleka endogoyi, ne baleka ensiisira zonna nga nzigule, ne baleka emmere, ebyambalo edda bazireka, musapula za ttaaka baleka buli kintu kyonna. Babaleka kasatemu, kubanga abasirikale jona bagambye batambula n'abakamandazi, ne kamanda aduumira naye yali bonna badduka buki, ate kamanda badduka kyo kyalina kyakola. Kati abasajja bonna ne badduka. Bano bwe batuuka awandi badde kwota gaadi, ne babadde batya ennyo, manyi wabeera abantu we mutya ennyo nga tewali kantu, bagenda okulengera nga tenti nzigule, ne basembera amaaso gaabwe kasita gaagwa ku mmere.
Nebagenda nga tonnalya tumala kwetegereza oba bali bazzemu ebyo ensiisira bagenda okulaba omanyi abadduse abangi nga tebategese baba badduse ne bakola ekisinde kitali kimu olw'omunaana ne batuuka mu lusiisira we lukoma kasaba alutuka we lukoma ng'eno emmere eri eno ne bakomawo eno alo ne bayingira mu weema emu ku emu ne balya ne banywa mubakubireko amiina eyo gye muli baseba ne banywa Katonda agabula neewuunya Katonda agabula abanaku Katonda agabula abatasobola kweyimirizaawo Katonda yabasaasira bano abasajja n'abasaasira obutalya kalimbwe n'abasaasira embeera yonna n'abawa emmere ya bwereere aleluya abasajja ne balya ne banywa ekideewuunyisa okumanya bali bapapa ne feeza baazireka ne zaabu ogenda okulaba nga baleese eddoola mu lulimi lw'abasirikale balina engeri gye baga nti kukyajinga kyovula abasirikale bebakuba olugwe guli omulambo bano abajja byonna byasigala kuba kimaze surprise attack wowe Mukama yasaasira abagenge Mukama yasaasira abagenge n'abawa emmere ne balya naye abagenge bano bansanyusa nnyo bwe baamala okulya ne bakwatako emu ne basa njukira naye engalo tebalina nnyingi nnyo naye kale ne bateekako muno ng'ekyo tekimala ne baga nti katugende tutwale wali we tubeera bannaffe badde batulyako ebirungi ne bakwata ne bagenda ne bakweka okweka wanno munnange jukira ku miryango era likalinga nga katale ne bayingiza omwo mu busawo bwabwe ne bateekayo feeza ne bateekayo zaabu basebo tolyanga emmere nnyingi nga weva mu lutalo nze nalaba kubaafiira ddala olwa ffeni abantu waliwo omuntu yagatta amenvu n'agatta ffene n'agatta ovakedo n'agatta biki ne bigaana okwekyusa yaddukira bwereere emyaka gye twamala mu lutalo kubanga yafa ffene ekyenda tekinnaba kyagala kutandikiriza ki mpola mpola wano tewaliwo okutandika mpola naye kyensanyukira kye kino kye bava bamala okulya ne bakkuta ne bagamba naye ewange ekintu kino olunaku olukyasinze tukola obulungi mubakubireko amiina mu bulamu bwaffe naffe ne tulya ku bisikwiti ow'abazungu mu bulamu buno naffe ne tufuna n'eddoola mu bulamu buno ne tusanga ssente zino mu bulamu buno ne tunywa ne ku buno obuntu gi ne bagamba naye kino kye tukola si kirungi gamawulire malungi naye kye tukola si kiki si kirungi bwe tusirika obusirisi bwe tunaalindirira ate obudde okukya tunajjira okubonerezebwa ani yaliwo okubabonereza abasuuli bano abali munda abakalimbe basobola babonereza abasajja bano bakimanyi nti tebatuuse ku success mu magezi gaabwe wabula mu maanyi ga Katonda aleluya abantu bano bamanyi nti obugagga buno bwe baguddemu omukkuto guno si magezi gaabwe kukola kwa Katonda Katonda bw'akola ekintu kati waliwo twabadde tuwandika statement zaffe enkalubo enkambwe n'okikweka mu nsawo yo n'okisiriikirira Katonda ayawukana n'aw'amayembe mu byalo twawulira gundi alina ejjembe lye yalijjeeyo Bunyolo era atambula nalyo mu kikapu Katonda si kiteega Katonda si nyabingi Katonda tebamu owuninga toyina nze nina Katonda ono wange abeera mu nsawo yange Katonda byakoze tebabisiriikirira babibuulira abalala aleluya Katonda ekimukozesa ebirungi ababifunye bategeeze abantu abakibannaye abalala kyekino kyetuyigako ku lwaleero
agamba nti ketugeza ne tusirika obusirisi Mukama ajja kutubonereza. Emikisa gya Katonda n'ogiteeka mu nsayo n'osirika. Tokola ensobi. Abasajja bano balina ensonga. Ansa yaabwe egamba let's go tugende ffe tutwale report. Obuzibu bw'abali abala babuza naye banaatukkiririzaamu. Ti ogw'okutukkiririzaamu ogwo si gwaffe. Ogwaffe kutwala maki? Mawulire amalungi tugatwala eri abantu abalala. Abasajja bano abagenge basoma omutwe guno gwe tuyigako nga gugamba tulina okutwala obubaka obw'okusa nga sibawulira ogw'okukola ki? Tuyinza tutya okulya bitafutafu ng'abali munda balya kalimbwe? Tuyinza tutya okulya ebitafutafu ng'abali munda abali eri mu kibuga balya baana baabwe? Nti omukisa ogw'amaanyi ennyo gwawadde obukristaayo mu kkanisa eno kwe kulya ne tukkuta ekigambo kya Katonda. Kanziremu ekyo temukitegedde. Omukisa gwe tulina omunene ennyo ogusinga emikisa emirala gyonna kwe kubeera nga tulina ekigambo kya Katonda kye tulidde era ne tukkuta bulungi. Tukiridde Mukama atusaasidde. Singa ofunye omukisa n'ogenda mu kkanisa erimu abantu abatuufu n'owuliriza mu Sabbath school mu lesson discussion nga basoma lesson kebeere Bible class ebintu abantu bakubaganyako ebirowoozo tubeewuunya ebintu bye tunnyonnyola. Ekkanisa mmwe abandaba bampuliriza abakristaayo tutudde wano with all the matter kubanga ffe tukkiriza mu Bayibuli yonna ate yokka. Gye bali abasinza ebintu nga byakupanga byakuyiiya byakwogerera. Nga byakwogerera. Ekkanisa eno muweereddwa omukisa ogw'okulya ne mukkuta ne mumanya ekigambo kya Katonda ne mumanya Bayibuli ne mumanya yonna ate yokka. Genda twala obubaka eri omuntu omulala abantu gye bali abali ebitaliimu. Twayize jjo nti tulina verbs ziri nnya. Kola ki? Genda. Fuula abantu abaki? Abayigiriza. Babatize. Bayigirize. Tosirika na information yenu Katonda tebamu owuninga. Leka kubeera mu family ngo gamanze kastanze ndikola ki? Kastanze nabyemanyire eyo. Bassebo ne bannyabo ensonga enkulu olwaleero luno njagala kutegeeza. Genda amawulire amalungi g'otegedde ku Katonda njagala kutegeeza kikino. Ensonga y'okusalawo kwa muliraanwawo eyo gimulekere. Ensonga y'okusalawo kya muganda wo ekyo mulekere. Bano baagenda bugenzi mu kibuga ne bategeeza abo mu kibuga ne babaga nti abange emmere gyeri. Abali mu kibuga ne bagamba no mutwale abasajja bano boogere na Mukama waffe yennyini Kabaka waffe. Amakulu kye bategeeza babuusabuusa ne bagenda bamutegeeze ne mugamba ssebo tukutegeeza amazima emmere gyeri yeffe totulaba bwe tufaanana twaliddeko. Kabaka n'alondamu abasajja abakessi bagende ne baganda abasajja bali bayinza okuba batusalidde amagezi nga bakoze withdraw
ate ne bakola ambush somewhere bwe tunayingira mu tenti zaabwe bajje batukube mu kyama bane bagamba basebo fe twatuuse ne ku nkomerero mugende n'asindika abasajja babakesa ab'amaanyi bagende bakette ne bagenda na ku ndogoyi mbalaasi ne bagenda okutuuka wonna nga weereere na bano baatya buti kuliirayo kuba ate etteeka lyate libakkiriza kulya babatuma genda ketta ne bakomawo ne baleeta amawulire ne bagaa nti bannanga ekiri eri aleluya abagenge bawonya abalamu ne bakomawo nga bonna eggwanga lyonna ekibuga kyonna ne kiwona olw'abagenga balina okukkiriza. Etundu lya leero njagala kutegeeza mukwano gwange kikukakatako ssebo kikukakatako nnyabo obutasiriikirira abantu nga balisomye bintu eggulo lya leero mukama kalimbo kigaki naye abantu bano abali akalimbo tolina musango kubo omusajja bano bagambye bwe tunasirika mukama ajja kutubonereza. Katonda wakubonereza abasirise. Katonda wakubonereza abasirise osirise bwe tunaaba n'ekiseera nja kulaga kubanga Katonda atuvunaana bye twamanya ne bye twatusaanidde okumanya ne tusirika. Tokola ensobi. Waliwo yagamba esaagala kumanya bingi kubanga bw'omanya ebingi Mukama agenda kubuuza byenkanawa bingi. Njagala kulabula omwabo nabbi annyonnyola bulungi agamba nti tugenda kuvunaanibwa bye twamanya ne bye twali tugwanidde okumanya. N'okutuula obutuusi wano nga njigiriza oweddi gwe bakitomanya kiki ekitategerekese gwandaba kiki kyototegeera ku Katonda. Omwana muwala gwe kiki ekikuganya okutwala obubaka okubutegeeza omulenzi oyo okubutegeeza omuwala oyo okubutegeeza mukamawo olaba n'abagenge batwala obubaka naye osirika otya n'amawulire amalungi. Leka baganange nja kugenda saasira abantu bali mu kibuga babonaabona eggulu nja kulaga kalimbwe bantu bajja kalimbwe oli ku kibbiitu osirise ne abamu balina ne bayibuli agiteekako n'ekisabika n'agenda mpolampola mu kyaki ezimu ziriko n'ebigambo don't touch me without permission. Katonda we wakukukuta alinganga amayembe. Abamu baba basaba mu nnyumba tebaagala bamuliraana bategeere nti basaba. Katonda yatusindika kutegeeza bantu era kyo Katonda kyavudde akuwangaza ne leero wandibadde wagenda mu bali abaagenda ayagala otereeze kye ketugeza ne tusirika tujja kwereetera okubonerezebwa. Twagala kwebazanga ekkanisa otuwadde okumanya kwa kitalo nnyo ketugeza ne tusirika abagenge bo baamanya bw'osirika obonerezebwa bw'ototwala mawulire malungi obonerezebwa. Naye njagala kusabira bano n'okusabira abatulaba n'abatuwuliriza buli alina amawulire amalungi agatwalire mukwanda we ne muliraanwa we. Abasajja abo n'abakazi abataddewo ebizindaalo okwetoloola wonna okukakasanga amawulire amalungi gabo n'eri bonna Mukama batuweera omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Abantu abataddemu ssente zaabwe okulaba ng'ebintu bino bifuluma ku mitimbagano ne wonna Mukama bawe omukisa ogunaabayamba okugenda mu maaso. Abantu bano abakutte ebintu bino Mukama naye ekikulu si kwe kuwulira obuliza amawulire naye amawulire gano ffenna gatuyambe okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu ku Yesu Kristo Mukama waffe.